Saka tuka kucha gundi ono gundi wa Fedemu Nkwanga bamuzala wali waffe omwami Nkwanga taata we mumanyi bamuyita mwami Lubowa omwami Lubowa oyo akolera jjajjange Labbi Mulondo abadde naye emyaka mingi mutegede bannange so Nkwanga gwenjogerako mumanyi in fact ne muzzukulu we manya mutabani wa Nkwanga Simon Nkwanga naye ali wano era ali mu Navy ategulula bibwatuka ategula zibbomu ezo mu mazzi amazemu myaka giringa 15 kati naye nga yali mwana muto enewe okufa kwa Nkwanga Kayiira katono naye alugenderemu kubanga nga tumaze okuyingira nga tetunnaba kutandika kugabanya bifo kina kyani agenda okubeera wa ni agenda okubeera wa tuba tuli mu hotel diplomat emuyenga Museveni ne bayita Nkwanga bajje boogere muwulira bannange Kayiira n'acontactinga Nkwanga n'amugaa nti owange togezaako n'okola ki togezaako n'olinnyayo abo abasajja bakuseetinzaako it's too early okugenda okubakubye katusooke tulinde emmundu zikakkane ekituufu kiri nti omugenzi Nkwanga NRM eyamusaddaaka atumaze okuwamba NRM omulambo gwe yagusuula wali ku Silver Spring gogenda ekitintali muwulira bannange abasajja bano ekira kyemubadde temunaba kumanya oba mubanga mulowooza nti 2016 tebakomawo kakati ekyo kyokka njagala mubenga si kye mutunuulidde kyokka kubanga ffe abali munda pulogulaamu yaabwe twagimanya baagala okubeera mu buyinza emyaka 50 baagala okubeera mu buyinza emyaka 50 era bwe tuteesibe 2 bwe tunaaba tatwesibye 2 bannange bano abasajja tebalina gye balaga naye njagala ate okubaako ekirala kyenjogera njagala okutegeeza abantu bonna abawuliza redio eno saawa eno nti mujjukire ffenna nnyini bennyini abatabaazi abaazirwanako bonna oba n'abazirina kaakati ku ffenna teri yazaalibwa na mmundu teri yava mu lubuto lwa nnyina naki na mmundu naye bwe tuba nga tusobola okuba nga twasobola okugenda then ne tuyingira ne tekinologi taliiwo ne tusobola okumalako communication eri so easy essaawa zino tuli intelligence twagikolanga ng'oyambadde school uniform n'ogenda ekololo balowooza ogenze kusoma kumba ate gwe bakutumye emitiyaana ku kibira ky'ennalubugo owulira n'olinnya n'okomawo n'ebbaluwa gye bakuwadde mu bitabo byo n'ogitwala pasa ate n'agyongerayo e Nairobi nga gya takisi biseera ebyokulwana mujjukire nti twayagalanga nnyo obusozi bw'obeera kasozi ne mulengera abakola ki abajja oba ona abalengedde najja ng'asotta akagaali mangu nnyo n'abatemyako nti bannange nti baabo bakola ki bajja muwulira bwe tuba nga twasobola okumalako then luno olutalo lugenda kubaamu ne mobile phone luno olutalo lugenda kubaako ne walkie-talkie luno olutalo lwenjogerako lugenda kubaako ne ziraputo tujja kuba ne zi wireless wano waliwo bukompyuta bayita bu P23 katono nnyo bweka amasannyalaze kagasika ku musana gwe bakozesa Iraq buli wireless tekeetaaga kintu kyonna olukabikula bwoti n'ologinga on
mangu nnyo n'oweereza information gye weetaaga okuweereza. Bannange nsaba nkoowoola buli muntu yenna Abaganda mbakoowoola mwenna nz'afande Segwerawo twegatte ffenna tukolere wamu ffe katukulembere abaagala okutwegattako bakole ki bajja batwegatteko balitwegattako mukijjukire nti emirundi mingi entalo zonna ezibaddewo Omuganda embeze Omuganda olwozi gwe bakola ki kubanga gundi population yesinga obungi for the reason nti ekibuga kyaffe mukiraba kiryawo wakati fenna tuli awo. So basically gwe bwoba omaze okukonvinsinga Abaganda bonna nti banange this is the right thing to do, the game is over. N'abalala bajja kukola ki bajja kutwegattako. Kino si kyogedde nti njogera nti nsosodde naye nga kyekituufu batukozesezza bukozesa the whole entire time, every single history mugoberera history gyetuvudde emabega tubadde budaala otumala okutuuka gye tubatuusizza nga basalanga embuzi oba nga batuuza wali ku bbali nga bateeka katebe. Abaana be mulaba abo bali mu kibuga, abaana bali mu kibuga be mulaba abo boda bangi nnyo. UFM FEDEM bavuga boda abasindika ebigaali abakola ki bangi nnyo. So tutya muwulya bannange yes bantu bafudde batugenzeeko naye ate abakyaliwo nabo bangi abakyaliwo tukyaliwo ate ne ku ground weebali ekyo nkyogera nga nkikakasa ne ku ground bakola ki weebali era tuli nabo mutaaki. Ekibuuzo kiri nti di tutuuka ddi nsanyusa nnyo okwogerako nammwe olwaleero. Mwebale nnyo okumpa opportunity eyo. Abazira bonna Abaganda abattiddwa nga bamaze okukozesebwa ng'abaana abattirwa mu North. Abaana bonna be bagambanga nti mugyeyunge mutweyungeko kubanga bo kye bagezaako okukola nga tumaze okuwamba kwagala kututabula. Era abaali emukono mujjukira bulungi nti ekyo kyekiseera kye beeyambulira essaati ekibegabega ne bakijjako omukono ogumu ng'olutalo lugenda mu maaso. Ffe nga tebatutemezaako ng'olwo bagambye abaabwe nti buli gwe mulaba nti ayambadde fulu kuba ku nnyama. Ekyo bakikola ba NRA bokka be beeyambuddeko haafu. So olwo baagala batuge buli wa UFM na gundi ne FEDEM. Muwulya bannange kaakati ate ne gye baaya batutemyako bagenda okujja nga naffe tukoze eki emikono tugyeyambula. Bagenda okumagamaga nga tebakyatulaba nga naffe tubabuliddemu. Olwo tusonga mbere kati bwe tutuuka mu maaso ne bagamba nti kakati kugulu abaali ku vita mu bijjukira ne tufunyaako okugulu okumu. Ago tegaali malala yali password. Kaakati bali nga tebabatemezaako olwo nga kibagezaako okukola baagala bagwe mu ffe kubanga Jinja ye naffe twamukwata, UFM ffe twagikwata, Kampala ffe twagikwata, Kayiira ffe twagikwata, Gaddafi Barracks maga eyo UFM. Muwulya bannange naye olwafunyizaako okugulu baagala bajje eno bakke ku ffe bakube naye Katonda w'amaanyi era Katonda talyaza amaanyi. Bagenda okutuukayo ng'ate naffe information tugirira nga naffe okugulu tukufunyizaako olwo ne zikekera naye bwe ziba nga zasobola okukekera emabega eri sijja kudda muzikekere. Saagala bantu batye olutalo lulwanibwa abantu era ng'abantu batukkiriza kijja kuba. Muwulya bannange Abaganda bwe munakkiriza kijja kuba kiwedde. Bino ebyokubabuzaabuza bamala okubakozesa nga Babukenya bwe mubalaba babakozeseza dakiika biri bataddemu basibye bagobye genda. Muwulya bannange n'olw'ensonga eyo kansobole okubaddiza akazindaalo. Njagala okwebaza mwebale nnyo olunaku olwo olwa mukama waffe Dr. Nkwanga Kayiira Bankwanga n'abalala bangi nnyo abaana abataalabibwako nga bo n'okutuuka tebaatuuka so nga ate okuwambwa kwawedde dda.
naye ng'okumanya bumanya nti oli wa UFM nga bakuyita kipingamizi ne bagunda ne bakuba ne batta ne bapayiringa bavuganga zino wali waliwo abaana ne bakubire koona kiraka abaana baali koona kiraka ne bakubire koona kiraka ne batikka loola essatu ne bazikomyawo mu Kampala bazireeta kiro bazisibya amatundubaali ekyabatundanga kyekivundu abo bonna abaana bafiiridde bwerere omusaayi gwayitira bwerere bannange ensi egula mirambo era ensi ejja kuddamu kugula mirambo abaana mwabalabye kye bakoze ewa Gaddafi mu Afirika tebadde ejje libadde wero equipped nga lya Gaddafi teribaddewo teri abadde alina kyakulwanyisa kisinga kya Gaddafi bungi naye abantu bwe basalawo ne bagamba nti